weewaawo omulungi nkwebaziza nnyo kubeera nga wasalawo kwekuumira ku Bukedde TV eno pulogulamu ekitiibwa kya Buganda. Eno ye Bukedde TV 1 osanga ebirungi byonna ebiyigiriza kyobalaba nga bagiyita TV namba emu. Kukulisizaayo nnyo mu pulogulamu kadongo kamu mwenna abanyumira ennyimba ezo nkakasa nti tezibayisiza bubi era tezibakoze bubi. Weerabira nti Junior Sadat Gemanya abeerawo bulijjo okutuusa ku pulogulamu eno ekitiibwa kya Buganda. Okuza katono emabega nti tukyagendera ddala mu maaso nga tunuulira pulogulamu yaffe oba omulamwa gwaffe ogwa Omuganda n'ekibbo. Nga tije tutuuse gye wasinga okunyuma. Tugenda kutunuulira Omuganda naddala omukyala akozesa atya ekibbo ng'ategekera ab'omu maka ge ekyemisana oba ekyeggulo oba kitwandiise ekijjulo ky'Omuganda. Kankutwala eri omugenyi omukulu gwe nnyina olwaleero atweyanjulire n'oluvannyuma tugende mu maaso. Maama, twesimye okuba naawe olunaku olwaleero. Nsanyuse okufuna omukisa guno okubeera wamu nammwe n'okumpa obudde okwogerako nammwe. Amannya agange nze Nabaggala Harriet Katende, mbeera ku kyalo Katereke, zone Katereke ne parish Katereke Mugombolola y'ensangi. Eno ye pulogulamu ekitiibwa kya Buganda ku Bukedde TV 1. Twagala okutunuulira omukyala Omuganda gye yakozesangamu ekibbo ng'ategeka ekyeggulo oba ekyomisana ky'omu maka ge. Bwe twogera ekijjulo ky'Omuganda okitegeera otya? Ekijjulo ky'Omuganda twakiteekateekanga okuva edda n'edda nga tukozesa ekibbo nga bwe wayogedde okusooka, nga okuviira ddala mu ffumbiro. Ebiseera ebyaffe eby'edda biri twaliranga mu mafumbiro, ng'effumbiro tuliteekateeka bulungi, twatemanga olukuli oba etteete ne tuyaliira bulungi effumbiro lyaffe, buli kintu n'okitegekanga effumbiro jjonjo. Ne tutegeka ebibbo byaffe. Twabeeranga n'ebibbo ebya mirundi ebiri, ne tubeera n'ebibbo enzibobbo eziwedde ezivuddemu entobo, ne tubeera n'ebibbo ebitannavaamu ntobo. Kansooke nga tuli mu ffumbiro tumaze tugenda okuteekateeka emmere yaffe. Nzijayo ekibbo kyaffe ne nkiteeka wabbali. Navuddeyo dda eri mu lusuku ne ndeeta ebyayi ne mbiteeka wabbali. Olwo tuli ku bipya. Ne ndeeta endagala zange. Twasaliranga ddala endagala ezinaakola wiiki ne tuziteeka ku katandaalo. Twasibanga obutandaalo bwaffe mu ffumbiro nga bwa mitendera 3. Omutendera ogusooka nga gubeerako ebikopo oludda nga kuliko endagala ezo ze ŋŋambye. Omutendera ogwokubiri twateekangako amasowaani gwe baayitanga ebibya, oludda ne tuteekako oba kyonna ky'oba olabye mabakuli n'ebirala. Ne guno ogwa wansi nga tuteekako amaseffuliya. Twasibanga enkata zaffe olw'okwewala okwasa ebibya oba n'esseffuliya. Kati ze tuyita esseffuliya kubanga ebintu bwe tugenda nga tukula bigenda bikyuka. Abaali bafumbira mu bibya tufumbira mu sseffuliya. Kati abamu ze tuyita ddongolo zikuuma ebbugumu ne tufumba omwo emmere yaffe. Byonna n'omala okubitegeka wali wabbali, ogenda okusimbula okusituka ove mu kiyungu ogende mu ggwaatiro nga bino byonna wabikoze eki wabitegese dda. Ositula ebintu byo, oyita bazzukulu bo, oyita bakamwana bo, okusinziira bwe twabeeranga awaka. Bajjanga ne bakusitulirako ow'ekibbo n'enkata, ow'akadomola n'olwendo, ow'egundi, byonna ebintu omaze okubitegeka ng'emmere era bw'eneebeera ey'ekyemisana bw'ogiteeseteese. Oggyeyo endagala, tugenze mu ggwaatiro. Twayunjanga emmere okusinziira kubanga teyali ng'eno yakupima, eno gye muleeta ennaku zino mu buveera. Munnange tuyunja emmere yaffe ne tugiteeka mu ggwaatiro. Era bwe twawaatiranga mu ggwaatiro ng'emmere gyesigala,
ng'obikkirako awo. Biki byalina okugenda nabyo wali mu lusuku? Ettooke walinga walitegese dda. Okusooka emmere yaffe eya Buganda wano bw'abanga matooke. Era nga tetumanyi nti olusuku lulibeeramu nate muwogo. Nga muwogo tumuteeka ekikolo kimu ku lusalosalo. N'otegeka olusuku lwo n'omanya nti kaakati eno layini twabisimbanga mu layini nti muno mwenja okulya layini mu sande eno mwenja okulya mu sande eri okujjako nga lyengedde. Twategekanga emmere ey'ekyemisana kangambire eddala ey'ekyemisana. Omukyala ateekateeka ate bw'atuuka mu lusuku tewaliwo bulombolombo bw'alina sooka kukola nga tanatuuka kutema ttooke lyaffe liri. Bwe twatuukanga eyo nga tutuuse ku kikolo kyemmanyi nti ettooke lye liriwo. Nasookanga n'enkoolako okwetoolooza ekitooke omuddo oguliwo. Nemmala n'ensalira ekitooke kyonna. Ekigendererwa kyali nti olusuku lube lusanyufu nga nange bwe ndukola ki? Bagamba nti mpankuwe yemmere egenda. N'ensalira, nemmala okusalira, n'ensalira n'ebigundi ebisanjoba kwebiri, endagala n'enzijjako bulungi, n'ensala ettooke, n'endikutamya bwe nti ne lituuka wansi. Sisooka kusala mugogo gukutula. Bwe lituuka wansi bwe liti nga likutamye nsalako endagala zino n'endyoka nsalako ettooke n'enditeeka wabbali. Maama nga tetunaakweyongerayo ogenze n'ogamba nti ettooke lino we tulitema ne ligwa wansi ne likutama wansi tetusooka kutema mu mugogo gwonna, nsonga ki? Sebo walinga okutamya mmere. Lwaki tosooka kutemerako ddala mugogo guno ne gugwa wansi osooka kutemako ttooke? Munnange nsooka kutemako ttooke kubanga ettooke eriyungiddwa omusajja n'omukyala, omwami n'omukyala liriko enjawulo. Era abaami babanga n'ensuku zaabwe ganda lya ssajja, n'omukyala n'abeera n'olusuku olulwe. Olusuku terwayungibwanga mu jjambiya. Akambe tekasobola kukutula mugogo mulundi gumu n'oteeka wansi. Ate osooka kusala ne likutama. Amakulu nti bw'oba oyungiza likutama ne likka wansi mu bwetoowaze nga ggwazza okulino. Bwe weetoowazza n'osooka olongoosa ki? Ne ludiba lisanyufu, olusuku ne luba lusanyufu nga naawe ayunja oli musanyufu. Nzirayo wali wakati we nasaze n'endisala n'endikutula omugogo n'enguteeka wali n'enziramu n'ensala ekitundu kino ekya wansi n'enkisindika ne kigwa n'enkijjawo nakyo n'enkiteeka wano. Twabyaliranga nga okusinziira mu kitundu kye tuba tukoze eki? Tulimu. Olwa mukoka. Tutega mukoka wajava. Awo bwe twamalanga najjangako emmere yange maze okugiteeka wano. Olwo tumaze okuliyunja. Maze okuliyunja n'emigogo ngitadde wali. Ngogombolde nga ngogombola ebigundi tobirekanga byegalise bwe biti olina kubivuunika amakulu nti ebintu byo byonna bikuŋŋaanyiza obiresaawo. Ndabyokola ebintu nange ebintiisiza ne ŋŋamba ate maama agenzeemu emize emirala otemye ettooke n'ogogombola naye ate waliwo otemye ettooke n'oyiwawo ettaka n'owandawo n'eddusu n'ossaako n'akalagala. Tetugenze mu byakalogo kalenzi. Munnange tetugenze mu byakalogo kalenzi. Wabula tutegeeza nti emmere tugireseewa mu lusuku. Tutoolako butoozi nga bwe tutwala bwe tulyako naye ng'esigalawa mu lusuku. N'omala n'oddira olulimi luno olutono akalagala akasembayo akaggalanda. Ttooke lyotemye. Bw'okasalako bw'oti n'oddira essanja ly'oggyeko n'obikkula bw'oti n'okateekamu nti emmere yange sigenze nayo sigijje mu lusuku wabula ngireseemu.
bw'oggyako ekintu ekikolo ekiteteme ekya wansi n'omala okukiteeka wali wabbali, kino ky'oggyeko ekisigadde ku ttaka ojjayo ettaka wali wabbali bw'oti n'akambe oba n'engalo n'oyiwako bw'oti n'ogamba nti era emmere yange ngirese mu lusuku, n'owandako eddusu nti ngifukiridde. Eyo y'enkuba ekola ki? Etonnya. N'oddira akalagala n'obikkako, olusuku olufukamizza oluleseemu emmere era mweri. Kaakati bw'ebanga emmere ako ke kawuuwo, bwe buwuuwo bwe tuteeka ku mmere. Bisigala mu lusuku lwaffe. Wootemye ettooke. Weewaawo. Ate ne kitakoma ku ekyo bwe tugenda ku ludda lw'ebyobulimi, akalagala kano k'otaddewo bw'oti, otaddeko n'olutakataka, ekiteteme kiri kye watemyeko emmere kisaka amazzi ne gadda waggulu, ogenda okuyitawo ennaku 2 ng'ebiwuka byonna ebibadde mu nkolokolo eyo bizze waggulu. Jangu ng'obikkulako bw'oti, okwata bukwasi mmome ewedde emirimu. Mbadde ntiddemu nga neeraliikiridde. Teweeraliikiridde. Mu kwetikka wano ettooke ndabye weegendereza nnyo. Tuteekateeka emmere nti ekyomu maaso, manya kino ekikolokomba tekitunula mu maaso. Weewaawo tweyanza nnyo nnyini ddala ebigambo ebyo, naye nga tunaakweyongerayo katusooke tugendeko omukuumulamuko tunye ku lwendo lw'amazzi tukole ne ku nsimbi ate n'oluvannyuma tukomewo ne tovaawo.